Kulucha omuyimbi Alien Skin embeera yongera kubeera nga ate emononekera era nga buli kye alina kwongera ddala okubeera nga ate kamugwako era ng'ekiriwo ssaawa eno Alien Skin yabadde alina ekivulu kye yabadde ategese au Hotel Africana era nga kino kibadde kigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 olunaku olw'enkya olunaku olw'emmande era nga buli kimu kyali kisootingiddwa kugambye nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo maliraadi sana era nga ne bookings zonna zaggwa dda munnange aba Hotel Africana bamala ne babeera nga ate bamukkiriza era natandika okubeera nga ate atekayo obulango nti agenda kubeera nga atateeka ekivulu kye munnaye Hotel Africana bakedde bukeezi ku makya ne bayita omuyimbi Alien Skin bamugamba Alien Skin akasenteko ke wasasula wano obeera nga ate ojja misinde totunula mabega jangu obeere nga ate okima akasenteko ekivulu kyo tumaze okubeera nga ate tukisazaamu era tugenda kubeera nga ate tukkiriza okubeera nga ate oyingira wano okubeera nga ate otegekerawo ebivulu byo bino nno abirese omuyimbi Alien Skin nga teyeetegeera kubanga preparations zonna yabadde amaze okubeera nga atazitegeka era nga avuddeyo n'agenda ku mikutu gye egya social media n'abako obubaka bwasobodde okubeera nga ate aterayo abawagizi be atandise bw'ati agambye nti a special announcement due to public demand awalimbyemu tewali public demand ebadde ebanja Alien Skin concert so wano wansi nayongerezaako n'agamba nti Hotel Africana was forced to cancel my concert not by choice but by pressure from those who are biased against my progress. The claim of overcrowding Alien Skin wano olimbye overcrowding ekyamazima ekivulu sesuubira nti Alien Skin abadde ayinza n'okubeera nga ate afunayo n'abantu abawera ddala oba kale 10 oba 15 sesuubira nti abadde ayinza n'okubeera nga ate abajuza anyway wano wansi nayongerezaako n'agamba nti possible destruction of property and security concerns but we know the real reason they fear the numbers the impact the movement but nothing can stop what's already written. New venue is coming soon. What wategeeza n'agamba nti aba Hotel Africana abavudde nebeera nga tebasazaamu ekivulu kyange nga tebeetegekedde oba nga si choice yaabwe nga tebeeyagalidde wabula waliwo abantu abali biased abatayagaliza progress yange era nga abantu abo batidde mbu bwe naba ntegesa ekivulu ku Hotel Africana mbu kigenda kubeera nga tekivuga nnyo kijjule mbwera abantu bagenda kubeera nga ate basabibwamu obugattaawo mbu ensonga za security nayo zezimu kwezo ezireetedde okubeera nga ate ekivulu kino bakisazaamu nayongerezako n'ebigambo birala bingi wansi awo amaaso awo ngenda kubeera nate nkuzanyira obutambi ku nsonga zino tulakaalira video likinga sharingirako abalala comment section awo wansi kirira obeere nga toterawo endowooza Alien Skin wamolooza Africana oba Hotel Africana ayinza okubeera nga ate agijuza nga ye bw'ategeeza bw'agamba beera wansi ng'okirira wansi awo obeere nga ate osulawo endowoozayo abeera nga ate otugattako mu butongole subscribing aka notification bell kale webalibali oba akadde kakoneko kajja kubeera nga teeka ku alertinga buli nabandese video so kambatera ensonga zino kumona mawulire amala mangi nyo temubaawo era nkyaniriza abantu anekwa ndi muna Uganda ate nabo bana Uganda lwakyakusinga followers n'aba NRM we bali abantu anira abamanya amazima nti gwe yamujjayo lwaki kyekibuuzo nyonyora tabitegedde okitegeera gwe atabitegeera lwansonga gwe oli off topic kugamba tumanyi kikyoyagala abawo kisookera ddala mwena mukayanira bwereere abantu abagoberera abaho bali political ate abagoberera Alien Skin bali musical webali kakati abaha ali popular naye ali popular mukama yamuwa omukisa mu side eri eya politics aho mukama yamuwa omukisa mu ngeri eri ewagira ekibiina kye kyenaremu because NRM is a political party not a musical party Alien Skin mukama yamuwa omukisa mu kigambo kye bayita music wabula NRM nabamwetaaga era bino kambi bagamba NRM Be muta supporting omusajja ono the more you push him away the more you're going to pay the price a heavy price nga mumwetaaga kubanga ebiseera bituuka mu July mujja kumwetaaga kirizobaga Alien Skin ekyokubiri kyensobola okubagamba nti Alien Skin Katonda yamuwa omukisa as an individual ng'akaana k'embaata yaveeyo gy'avuddeyo n'awamamuka n'agwa mu mbiza abantu ba wano of course abaina ali mmanyi nti lwaki ali frustrated
kubanga bamuliyako ssente babawa ssente ne batazituusa bebo abawo kubanga abo bayagalanga batonyasamira n'olunaku lwona mutwala bazimwa teyamugaawoteeka mweyo kasasiro okitegeera so babo bali baganti sente basooke bazibawe then entertainment soko owulire Alien Skin kyeyagaana kitegeera entertainment osobola okuwulirako wulimukubeera nga abali mu katale ffena twasomako kakati Alien Skin bamudisappointinze nga abadisappointinze abantu balala kuba NRM yebwejja ng'ekutunda product bwe baba bawadde 10 bajja kuwaako 3 ekyo kikirize ekyokusatu nti boogeza kuvaako nti ogoberera olwo ne bakusitomeza bwe bamala okutomeza ne bakusuula nzeera budde bwokka kyeneebalizaako ate abaho mugezi abaho is a very wise man talaalira bwe kiyiika nga ye agenda ng'akola emirimu gye bwe kisumulukuka ng'akomawo ng'abagamba tembadde mugamba muti nze kyenjagala kwabaho that is number 1 naye Alien Skin mu kintu kino ekya music teri ddoboozi liri politika lisobola kusuula musajja ono ekyo kakikubulireko abaho teri mutasobola okusuula Alien Skin nti ng'ali political nti oba asobola okuziyiza abantu okugenda kubanga abantu tebaagala Alien Skin ku borderline ez'okuba nga ali political bamwagala ng'omuntu bamwagala nga artist tibamwagala nga politician exactly chovola abayawandika liposta ngakolaki nga yewala ebyo byonna nina kabata nakejagala okwanukula mondo weyawala ebyo byonna naye bano bo nakejagala okwanukula mondo wanjise ogambye nti Alien Skin teri kisobola kumusuula mu music muki mu entertainment industry olina okwawula entertainment oli yeye wala because omulimu gwa Alien Skin musajja ade kansoke nyanukule mondo neyogerera yes kaba Pastor Mondo oyagala Alien Skin agwe emirundi emeka the good thing ategese show njagala ombuulire kampani ya MTN obe ya Pepsi Cola obe sobola vayo ne sponsoringa show ya Alien Skin gogama nti wamaanyi nobati uno alindako kyenkukuziza wetogamba twalibakadama be15 gemanyi tina zikampani mu Uganda ezifolowinga njagala ombulire ti kampani ya Coca-Cola kampani ya MTN nobody information tata linda ko tata ekyo kyenjagala awujategera jadi eno amaanyi bagamba nti abawo tusobola kusuula Alien Skin ale tusobola kuyagala Alien Skin agwe naye teyaleeta yagwa waya n'agwa entertainment soko Alien Skin oyagala agwe emirundi emeka kyembabuusiza ategese show njagala ofuneyo kampani ez'amaanyi nga 4 ezigenda sponsor twanukule bati une yamutegese ode kampuni sokolindeko muddemu Alien Skin yagwa mu politics naye yayambuka mu kuyimba omuzeemu Alien Skin is not a politician. Alien Skin is not a politician. Alien Skin is an artist. He's a musician. And he's not a above. politician. He is not telling you politics. Kati mwagala mu politics abo babao bamu no teri amagala olwedi NRM yakisanga taina kyasobola gitopingako yakisangako taina kyasobola gitopingako era bano ba NRM bebaleeta bali baagala Alien Skin agende yekubye ekifaananyi ne Museveni singa Alien Skin yavaayo ne yekubye ekifaananyi ne Museveni we yandigwirida unandikiriza nti Alien Skin agudde singa yekubye ekifaananyi ne Museveni Alien Skin teyekubye ekifaananyi na Museveni abayimba abalala nabona bye baakola ne bagwa nabo bano abagundi ba big ogamba Museveni yali asobola omuwa serefi lwaki yakusiza kyobula nti yagwa mu byobufuzi yamugimu maserefi siyabyomu
eri abakamiliyoni aveyo yakubye ekifaananyi ne Museveni wagambye aveyo yakubye ekifaananyi ne Museveni tumanye nti akolera NRM bamwe bamuwa ssente tebabawamu abakola ennyo kati okitegeeza olina ennugu nti Alien Skin afuna ki nti bamuwa ssente mwagala abawammwe mumuweeko ono omulimu byayogera tabitegeera ffe tubeera ne bwino boss ayogera ekyange tojakikiriza Nobert, Sebo ne yanze njo mwana Kabata. Tubola nze nsiriikiridde mpulirize omanyi. Abanyankole tulina enjogera egamba nti wanyampisa ekindigano yennyera. Naate looza kwennyera. Nimanyisa abaho niwo olukuza kwennyera kaggambire. Enfumu niyo wagishwa niwo olukuza kwennyera otakangambira kushasebo. Ati we Imusiri wanyo tindi kupromotinga beshongozi tinyine chikwera promotinga show ya muganda wa kamiliyoni batwara ekimotoka kuruno batwara nyumba bagenda kola rosi sina rosi wenshanga nogamanke kiteta uri the boss hati abo bisukangu buze nokora mu no gwetonja samira gwe mazafaka wa promoting ebivuru byo mungeri yeyengeri byo promotinga mu editunga tobala uri batwara kimotoka kuruno batwala nyumba ekyo kanchikubuulire kuruno batwala nyumba ate no kutegera oyagala obuzo omulimu gwe okole ki wanyisemo abantu banyigira bwerere omuyimbi yabuuza abaho ekyasinga omunyiiza yamuza abaho okola ngani wano Kabata kuliri batwala kimotoka kwono kuruno batwala nyumba no nze nkubulira amazima gotagala awulira batwala ekimotoka kyo nodde wa Jerusalem salo kuba emiranga ngabo ina amabanja ga miliyoni 3 kati kuruno batwala kiyumba kyoine kanumba kuruno batwala nyumba kyoine kanungu gye bagenda otwala wakutegeka bivunga tobaze kuba aicho ina mutono kago tutewe bya promoter tumanyi Abitex musajja abala show gamanya agenda gifunamu kuruno batwala nyumba wonotegeka nga show gomanyi nti bagenda twala ebintu byo odukembo bakutwerere bakuyambe Kabata wandi katogere no bati ayogere kubanga waliwo n'amawuli agali walombo ne show bagisazizaamu bisati by'amaziri yabeeramu naawe wanyamanyi in a civilized manner ulira kiriza confirming ba sponsors aba bono byali mu kuvevenga wano tamanyi na kivulu kitegeeza ki tamanyi muyimbi ayimba ki ate kate kivulu wagambi bakisaziza mu katwala bobuyaye katogenda kunyonyola biki listen kasoka atubulira andi obwongo bwobunafu goroza we batugoba ku Africa no aba batugobye mu Uganda Nandi yogera abasponsa abaliyo n'abatali yo kuba kibakubye buryo ngade tokyogera manya kusinga icho ulira buryo ngade tokyogera kati yogera abasponsa abaliyo n'abatali yo wewe hora ntaka marufite urukuyomberera abantu hano hora mbasa mondo atanze kogera orunyamulenge urukumva ndikumva Munyarwanda agira ngo mvira mu rugo siyo mvira mu gihugo mvira mu rugo siyo mvira mu gihugo none namba Africana itubinze tabitubinze mu Uganda yose ukumva yes bagana teka kupapaza Hotel Africana ya tubinze ukumva ariko yatubinze mu Uganda yose Uganda irahari kandi Uganda nini ukumva concert yacu ni twenda turayijana mu Rwera cyangwa turayijana Jinja cyangwa turayijana hose umushaka turayijana ukumva uyu nguyu abaho ntakamarafite ibintu arabyizi we ashaka izina twebwe turi gushaka izina turi gushaka amafaranga ndugu kabisa abaho urukumva tabwo turi gushaka amazina yakoze ubu ngubu turi kureba yo gushaka amafaranga mbwaka kubwire urukumva none urumvishije abaho ndumvishije wewe vuga okay now Pastor Mondo we already have on board Momo
You get? Moko tegwa buli kivulu kyonna. Noza olera byensoso okwogera byali kuleeta kati. Mbalimu nga Antunika. Abaho. Bino tubijjemu olwali n'okusiriwala. Tosaagira mu kigambo ky'abasiponsa ba companies sponsorinze muyimbi. Tirikanze ndi mukwogera. Nze byenjogera kati byali kuleeta. Kati togimanyi. Tewaliwo tebasponsoringa simanya president wa TikTok. Basponsoringa Syria. Abatasinza abyogedde kati wuyo si byali kwogera. Yogedde MTN wuyo atandise momo. Nokwasa kwasibwa kw'okuyitwa amaizi. Nokwasa kwasibwa kw'okuyitwa amaizi. Anti obadde wano ng'ovevenga mbu tewali sponsor asobola kukola ki? Sponsoringa nze byenjogedde ate kati byozeemu. Buli lunaku oba tubadde tubeera wano ku live bwadde tubyogeranga. Mbalimu nga Antunika mujja byogera. Ate ndina kubayamba tunda kisho yammwe kuba kati ndi obudde. Abantu ne bakiteekako attention. We have Pepsi Uganda. We have club omwenge. Yenjogedde byayogedde. Basajja mwete muswala. Tubadde ogenda kwogera kyati. Ate gwe promoter wa show. Pepsi ne MTN. Yogedde Pepsi ne MTN kati wuyo. Ate kuuzo byogedde ngani. Mbalimu nga Antunika. Ina Starbucks kubanga omanyi ate obadde ombuuza nga ndowooza oli kyali wange. Segere. Ekirala omanyi ba sponsors b'entambula nabo nze nganzi. Segere. Ati tuwefuula fala. Segere. Abawulubishije. Ndumva wewe vuga. Ntaka morufitesha. Uri nk'igihugu. Abawuzingura nk'igihugu. Uri nk'igihugu cyangwa uri nk'imondo by the way. Tandi kumenyesha Pastor Mondo. Uzi mondo? Uri mondo kabisa. None si wewe ugira ngo ubasha gushira hansi Alien Skin wewe kankubaza. Kati Nobert waliwo na mawulire bampereza ati sheri cancer. Tukiddamu Hotel Africana tesobola kusazaamu kivulu kyaffe. Date yaffe 21 Febu mwenna abawagizi ba Alien Skin mbagumira nga mbakakasa. Concert yaffe weeri. Hotel Africana yeye sazizaamu naye kyalina omulimu omunene ogw'okutunnyonnyola kubanga ffe tulina obujulizi bwonna n'obukakafu nga twagisasula. Yamaze kulaba muliro ku internet kati ne wabawo bamafiya batuyita emabega ne bagenda badiiringa nabo bo batadde excuse ziringa 3 bagamba bubeeraliikirivu mbu abayizi waliwo gundi eri mu kutambula okimanyiiko kituufu era eyo gundi ya muyimbi yennyini tegedde. Kakati Hotel Africana ye yina okutunnyonnyola nabasabye ebbaluwa kuva ku lunaku lwaggulo tebasalawo kutegeera kino ekintu si kyange kibasusse mulowooza pressure vaawa nkolera abantu nedda Pastor Mondo waliwo abakiri emabega. There are some people who think Nobert talina kukola Alien Skin talina kukola naye naddala abasinga okubaawo kuba kino kirimu ba promoters abamu owulira bo bagamba so talina kubaawo era bo bagala kwewaana nti tasobolera bamuwangudde naye mbakakasa nga mbagamba mujja kuswala. Trust me on this. Mujja kuswala. naye kati lwaki balwana bintu bino bintabula biri ebyange aba tapozi goyina kyobuuza sigazo ono w'ekiwalaata atalina mulamwa abaho Franka kubanga ye munna yate kati alina mulimu ki agamba ki yayogera ngaani kubanga zino ensonga za bivulu si zaba TikToker. Niari kati Africana wewe bagambe shonze nje mumugenda kwesalo kan osanze ku TikTok osanze mu Africana ndi ku TikTok ku kalo kan tola banti kololo eri under construction tewe unyanga nayo tujifuni nze kukakasa na kugenda baba wali behind okugana Alien okuyimba talina busobozi wadde teyagezaako neyepanga n'okulema ndika sese ebyo sibigenda mu Kampala ya mulema bambi
Wango olaba Afrikana yabagana esho yamwe sijja kugisobola ate ffe tulanga Afrikana tubanga batalina byakukola naffe era musigadde ddala ngamba abawagizi muli badongo ddala era nga mulanga Afrikana olw'ensonga ffe tugibanja ffe twagiwa ssente zaffe Afrikana wagiwadda ssente yesebo ffe ne risiiti weeziri kabatakanji kutereko wano sibyotya olonyi wasibyotya Sayima Nobody olyota ndi bulungi kati nobody ffe kye tubuuza tuli kwagala just kumanya asesemba kuba afe abamu profile picture za hotel Afrikana twaziggyeyo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibaba n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.